njogere kinze Sauda kinge ekibiina nabana kyabat nabana yagenda siriza penge njogere mwana bolonda nubiyaniri nga bagamba nti olabye bawadde bakwano gwabwe botawa Sauda Madaada nga bagamba nti obalabye bakozesa abaana ne batabawa kaadi wanga agamba nti ndi member wa NUP kakati nga ina kaadi ya NUP ekibiina kina kuba kitya tochi mutima gw'omuntu kigambe nti ono okusinziira kufe wa NRM okusinziira amaziga mu kibiina ki National Unity Platform okuva kaadi lwezatandise okugabwa kitandise okuzuulwa nti abantu ababadde baagala kaadi bwe kituuka ku maziga beekansa bwekansa naddala nga kaadi tebazifunye obanga ebintu tebigenze ku saidi yaabwe mu ngeri bwe bandibadde nga babisuubira oba olyawo. Tutandise n'omukyala amanyiddwa nga Sauda Madaada ono paka nakati akyalemereddwa okunoonyaayo ensonga esobola okumukakkanya akikkirize mu mutima gwe ti amazima abasajja kaadi tebaagimuwadde bagiwadde omukyala Kyazike mu buufu obwo. Mwana muwala Sauda Madaada the Ghetto okuva mu National Unity Platform agamba nti okuva lwe yategedde nti tebamuwadde kaadi y'ekibiina ki National Unity Platform amazima ga Katonda mu ggulu wallahi omutima gwakutuse agamba nti bannange nze Sauda nze ataaweereddwa kaada mutima gwankutuse penge gwakutuse byonna mbikoze mbadde loyeri ekibiina penge mbadde kale yesinza oba siri perfect ng'omuntu ak'obuntu era nga wookamanyi tekabulayo naye obaako n'ababo. Sauda Madaada muli akkiriza nti amazima ga Katonda abakulu mu kibiina ki NUP obutamuwa kaadi balagidde ddala nti alabika si waabwe olw'ensonga nti olumu process weetuuka obaako n'abantu ababo booyiirawo omubiri wano na wali. Mwana muwala oba omukyala oba omukulu Sauda Madaada agamba nti amazima ga Katonda abadde nga akola ground kati ate kijja kitya nti yasobola okulemererwa okwekolera ground ng'agikoledde abakulu mu kibiina ki the National Unity Platform oba giyite NUP. Nze nkola ground y'ababaka tugenda ababaka nga balina akalulu n'embeera y'emyezi ng'ebiri penge nesimbe wakati mu kibuga oyagala okuŋŋamba ground yange yannemye mwana penge ffe tukola ground y'ekibiina ekibiina kyaffe ogaba kaadi abadde batunuulira ground na vetting bakubuuza ebintu ebikwatagana ku kibiina penge okakasa baba bambuuza ebintu by'NUP bimanyi apate abantu baagala gamba Sauda mubi kiki mwana nasirise n'olaba emikutu siina kyenjogera. Emikutu amazima Sauda Madaada okuva lwe baafulumizza olukalala olw'okulangirira abafunye kaada Sauda Madaada teyazzeemu kwogera kagambo n'akamu nti wowai mukyala amanyiddwa ennyo okwekansa ku ground ate era ne ku social media kubanga mukyala mwogezi ate mukyala ateerya ntama wabula oluvannyuma lw'okufulumya kaada nti tagifunye yasirise bwecce teyazzeemu kwogera yadde akagambo awulira nti ennaku emugijiira era aliiriddwamu olukwe. Si kyekyoka omukyalo ono yafiirwa n'abaana we mulambirira mu lutalo luno wabula ate abasajja ekyo tebaakitunuulidde. Kibiina kyange ne mu kaseera nga kakusoomozebwa penge nyimirira penge ffe tusoomozebwa ebintu bingi naye osigala ogamba nti kiki ekibiina kyange naye buno obudde njogere ki nze Sauda walayi njogere ki ng'ekibiina nabana kyabat nabana yagenda siriza penge njogere ki ebyobufuzi sintegeera ngula kirabika sibimanyi kaba yasinga okumanya ngezaako okuguma kigaanyi ngezaako kinyingire mu mutima kigule kiganye kubanga ntuuka nga sikikkiriza. Omuzungu yagamba nti even the strong break, even the strong cry. Ne betumanyi nga ab'amaanyi bamenyeka era ne betumanyi nga ab'amaanyi nabo batulika ne bakaaba.
Sauda Madaada ku command jalina kubeera nti njasa biggu nnyo yatuuse n'akutuka n'akaabanga obulumi bumuli bulala buli walowooza ekyokuba nti n'abaana we yasaanawo mu bino byennyini wabula ate abasajja ekyo ne batakitunuulira. Sauda Madaada bwe yakuba yakubyamu akafaananyi ku kifo kye kyasobola okutuulamu n'akajjala n'asobola kyali kyabwa kansala era ng'obwa MP yabwesonyiwa we yamanya nti ebintu biyinza okulabika obulala n'asaba akafa akatini ne Sauda agamba nti n'akafa akatini bwe kati kati oba tompadde wagiwaddaani eyange nasaba kaadi ya 5 nasaba bwe MP wandigee Sauda obwe MP buno bunene maze ndowooza ekifo kino tukiwa omulala nasaba akafa akatini bwe katini nnyo bwe kati katini nasaba akafo katini kati kengesagala akafo kaali katini bwe kati just nga bw'okatunuuliranga kafofofo bwe kati. Sauda Madaada agamba n'akafaako bannange NUP nedda n'akakafo kokkamu akamumye Sauda Madaada obulumi bumuluma. Sauda Madaada ayogera ku kyokuba nti Nubian Lee yeesimbawo, David Lewis Rubongoya yeesimbawo n'abalala mikwano gya Bobi Wine ennyo abeesimbyewo abalowoozaako neebuuza nti lwaki ate tabaye bwe baba nga si bali. Ngisagala abantu balowooze nti tuli ku bifo tetutunuulira bifo naye n'abakulu bonna bali mu bifo. Rubongoya weesimbyewo, Nubian weesimbyewo tegedde bulungi lwaki Sauda goloza teyeesimbawo penge ebintu bye tubeeramu temuba ssente kuba mutima kuba mutima penge njokera nkumakya sekutale gino n'akutuma genda ekisolo mu kalulu n'akuwa $200 naye nga tegatuuka na mbalala n'ogenda ng'okuba ku busimu penge empaayo okekumyawo pekundi oba otyo n'otuuka n'ozanya ekintu n'okigatta n'ovayo ng'emmotoka eyonoonese mbolina ogikanisa naye nga tutadde Kibiina ku nninga motoka yange efudde nedda okikola with passionate love okwagala kiki bani bakwano baffe mu Kibiina okwagala what is love. Sauda Madaada yebuuza agamba nti naye bannange bwe tubanga tuli mu bino byonna okwagala kiki bino tuli kubiki nga mukwano go tabasobola kulowoozaako ne bagamba nti Sauda ye waffe katubeeko engeri gye tumuyirawo ko omubiri. Sauda Madaada awulira nga yaliiriddwamu olukwe abakulu mu NUP batembeese batambudde n'abebbanga agamba nti kakabe ka ssente ke babadde nga bamuwa ku ntambula ezimu tekamumala abadde nga abaako baakubira wano na wali okugatta ebintu wabula ate abakulu bano bennyini be baamuvuddemu ku ssaawa esembayo kaadi ey'akafa akatinniinya bwe kati ne bagiwa omuntu omulala kaadi ntinitini. Kati nga tukyali awo omukyala Right Honorable Zahara Luyirika mukimanyi bulungi nti ayagala kaadi ya bwa MP woman MP owa Kampala. Omukyala oyo kati wakati nga Zahara Luyirika ayagala kaadi mwana muwala amanyiddwa nga Sauda Madaada alwanidde nnyo Zahara Luyirika olutalo lwa Shamimu Malende olw'ensonga nti Shamimu Malende yaliko mu kifo ekyo era naye kaadi akyayagala ogifuna. Kati Zahara Luyirika mu kubeera nti ayagala okusuuza Shamimu Malende Sauda Madaada yabadde nga aguzannya oguli kirini n'oguli ddate omwatuka n'okuba nti Sauda Madaada lumu yali akoonye Shamimu Malende bu video mwabulaba bwe baali bave ku kooti. Sauda Madaada n'adda ne Kampala n'akuba Shamimu Malende omufiirako mu video ze yafulumya. Kati omukyalo oyo Zahara Luyirika bwe yawulidde nti munywanyi we amulwanidde entalo ezifaananako bwe zityo nga bwe nzimenye abasajja tebamuwadde kaadi. Zahara Luyirika went to her socials n'abaako baka bwe yawandiise ng'abuweereza munywanyi we n'okubeera nti yamugumya. Zahara wrote this down nga yabadde bbaluwa gye yaweereza Sauda Madaada. Yagambye bw'ati: Sauda Madaada, my sister, you are not in the wrong place. We deeply cherish your sacrifice and efforts towards this noble cause
of liberating our country. I know your heart may be heavy and filled with questions, but remember this: God never allows us to face what we cannot overcome. He gives us only what we can manage. Kansokenzi vundileko ekyo. Sauda Madaada muganda wange, toli mu kifo kikyamu. Tusiima saddaaka z'okoze eri olutalo lw'okununula eggwanga lyaffe. Nkimanyi bulungi nti omutima gwo guzitowa essaawa zino era gujjudde ebibuuzo. Nejjukira kino: Katonda tatukkiriza ku feesinga bintu bye tutasobola kweŋŋanga. Atuwa ebyo byokka bye tusobola okubanga tumanaginga. Your love for democracy and the courage you carry are clear to all of us. Please stay calm for the party and the struggle. We need you more than ever. You are not alone. We love you. We stand with you and we believe in you. Zara Luyirika namugamba nti kulwa demokrasiya n'obuvumu bw'olina birikiriya gye tuli ffenna. Namugamba nti Sauda Madaada bambi sigala ng'oli mukkakkamu ku lw'ekibiina ne ku lwa struggle n'okusinga bwe wali obadde. Tukwetaaga n'okusinga bwe twali tukwetaaze. Toli wekka, tukwagala, tuyimirira naawe era tukukkiririzaamu. Kadaala Luyirika n'ataaginga Rubongoya, n'ataaginga Alex Waiswa Mufumbiro, n'ataaginga n'ekibiina ki National Unity Platform. Baluwa yawandiikiddwa Zahara Luyirika ng'agiwandiikira Sauda Madaada mukazi watu. In fact nalabyeko ne chali wa Sauda Madaada omulala mwana mulenzi Mark the Ghetto speaker ne yawandiise ebbaluwa eno ya mu Luganda katugiyite mu misinde tuveewo. Mark Ghetto speaker yawandiise obubaka ng'abwereza Sauda Madaada. Amugambe nti mwannyinaze Sauda Madaada oli mulwanyi namige era otegeeza kinene mu lutabaalo lwe tulimu olwakaweefube w'okununula eggwanga lyaffe. Effort yo eri omulamwa gwaffe etegeeza kinene eri abantu nganze tetusobola kugiteekinga for granted. Oli kyakulabirako kinene eri abakyala b'eggwanga naye okusingira ddala oli kyakulabirako eri ffe ffenna abayaayanira change mu ggwanga lyaffe. Ku nsonga y'ekifo kye wabadde weegwanyiza ekya Women Council Kampala, njagala okwebaza olw'ekosoloolayo n'owulira omulanga gwa president gwe yakuba ng'akoowoola abantu okuvaayo okwesimbawo. Wadde tewaweereddwa mukisa gwa kuweereza, njagala okimanye nti oli ekyokubanga weesowolayo eyo yokka achievement, era njagala omanye nti oli muwanguzi. Nekisembayo manyi nti kadde kakusoomozebwa ku saidiyo, nenjagala omanye nti luuza yoyo agwa n'atasituka ate omuwanguzi yoyo agwa n'asitukirawo. Kumanyi ng'omukyala oba nkumanyi ng'omukyala omulwanyi lwakuba yawandiise nkumanyi. Nkumanyi ng'omukyala omulwanyi ne mu kaseera kano njagala osituke. Situka tutambule. We are the people. Power. Mark Ghetto speaker ngaweereza obubaka Sauda Madaada. Alabika nti yeyatise yaweddemu amaanyi awulira ng'aliiriddwamu olukwe ne sekulya yena. Omukyala Betty Namboze Bakireke MP w'Emkono ku Radhi NUP yavuddeyo n'ayogera obubaka bwe yaweereza Sauda Madaada n'abalala abaweddemu amaanyi naddala ku nsonga za kaada ey'ekibiina ki NUP. Bw'olonda Nubianiri nga bagamba nti olabye bawadde bakwano gwabwe. Bw'otawa Sauda Madaada nga bagamba nti obalabye bakozesa abaana ne batabawa kaadi nga bamaze obbakolerera ennyo. Kwegamba tewali kye bapraising, buli kimu bakya abusing. Buli kimu bajja tuggulako olutalo kubanga tuli mu katale ka kweyogerera. Electioneering bwetyo yo opponent wo afuba kusuuza buki bubonero. Bw'onookwata bonna ababadde ba mmeeya n'obaddiza kaadi nga bagamba kati bannammwe baasabidde ki abalala ng'era mwabadde mumanyi nti abakadde nti baddeko ate oba bonna mwabakomezzaawo. Bw'osuulako omu nti omusajja alina experience bwetyo omusuula otya. Kwegamba banna tabula. Kwegamba oli yagambye bannange ku Latifu ya era yo gundi kungu
Latifu muyigirize. Latifu amaze mu parliament emyaka. Oyinza otyo musuula oli n'amunnyonnyola nti ne Dr. Serunjoji mu by'okusoma ali ku ddala lya bwa dokita. Mu local government amazeemu myaka ameka 2. Kakati twabadde tulina okukola ki okumukonsideringa bw'oba oyise ku eyo layini ya bukugu. N'agamba ne muli babi. Kakati n'agenda ku kyokubiri. Naye bannanga ate nammwe muli bantu bazibu. Batya. Bigambo bya mukyala Betty Bakireke Nambooze ng'awabula Sauda Madaada alaga nti Sauda Madaada agusale naddala mu kaseera ke tulimu si buli muntu nti yabadde alina okufuna kaadi. Waliwo ababadde bagamba nti aba NRM beetoobese nnyo mu kaadi zino eza NUP. Wabula omukulu David Lewis Rubongoya Saabawandiisi w'ekibiina ki NUP the National Unity Platform avuddeyo n'akuba tooki mu kino n'agamba nti tebalina tooki kukebera bantu ne bamanya nti ono wa NRM ono tali bafunye ba NRM abamu naye njagala kutegeeza nti complaint eyo oli bw'aba nga agamba nti nze ndi member wa NUP kakati ng'alina kaadi ya NUP ekibiina kina kuba kitya tooki mu mutima gw'omuntu kigambe nti ono okusinziira ku ffe wa NRM okusinziira ku ffe wa biina biralo baki. So tuba twagala bujulizi. Oli bw'agamba nti yawaayo ssente bwe baba bagulirira aleeta obujulizi. Tuze tubagamba ebbanga lyonna bw'oba omanyi nti omuntu yagulirira yakola kyonna kyonna ekibaita okugulirira ayina okuleeta complaint ne handlingibwa. Era bw'oleeta obujulizi tuba tetwagala just ojoyogere nga bwe nkugambye complaints ezisinga oli agenda gamba bano bagenda simanyi yagenda mu meeting ya Museveni biki netukubuuza leeta obujulizi bwe buli oba tebuliiwo. So ensonga zitambula bwe zityo naye n'ekirala nze ng'omuntu ndi musanyufu nti system yaffe kati ku mulundi guno ate complaints ze twakafuna ezakajja ku kakiiko akateereddwako ntonoko okusinga ezajja ku mulundi guli ekitegeeza nti wabaddewo improvement. Era njagala basuubiza nti mu kusunsula aba MP ojja kwesanga kubanga waliwo betuyize kati betulina okukola ki okutereeza. For example ensonga ya system yaffe okulaba nga abantu babakapcharinga mu ebitundu mu bitundu ebituufu n'ebirala tujja kumeka sure nti ensonga tukikolako nnyonnyonnyo ntendera okuddako ogaba MP. Omukulu David Lewis Rubongoya yabadde ayongera okuluŋŋamya naddala ku nsonga za kaadi kwaba abeemulugunya abagamba nti lwaki tebaabawadde abandi abagamba nti mulimu aba NRM abaweereddwa kaadi. Byonna abinnyonnyoddeko butereevu nga bw'osobola okubanga olabye n'okuwulira mukwano gwange. Kati wakati ng'olutalo lwa kaadi lukyali mu bakansala ne bammeeya. Tusooke tujjawo meeya oba tusooke tugende wano? Tusooke tusigale wano. Wakati ng'olutalo lukyali ku bakansala ne bammeeya mu NUP ebyaba MP nabyo bitandise. Wakati nga bakansala bakyaneneŋŋana ku kaadi ne bammeeya ate ebyaba MP bibaguse bubi nnyo. Ba MP jukira mu NUP tebannaba kubanga babawa kaadi kiddamu. Ba MP tebannaba wa kaadi mu NUP. Wabula waliwo ebikolwa ebitandise okubanga byoleka akabaate mu kibiina. Tutandise n'omukulu amanyiddwa nga Allan Sewanyana musajja wa bwino ono ng'akyali honorable MP ow'Emakindye. Omukulu alina akantu ke yakoze bangi batandise okuba nti beetegereza ne beebuuza Honorable Allan Sewanyana akyali kitundu ku NUP oba. Njagala otunule weetegereze wetugenda eno story. Kati gwe mu comment ojja tubuulira oba Honorable Allan Sewanyana akyali kitundu ku NUP oba gye yawuddeko dda nga tannafuna na results za kaadi. Omubaka wa Makindye West Allan Sewanyana olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 1 Septemba omwaka 2025
atongozza olukiiko lw'abantu abasukka mu 5 olugenda okumusaggulira akalulu mu kulonda okujja. Uliriza, abantu abateereddwa ku lukiiko luno balondeddwa okuva mu miruka gy'amakindye egy'enjawulo, era nga abantu omu gwawadde obukulu mu kumusaggulira akalulu ye mukulu amanyiddwa nga Shafik Lubega, era ono gwawadde obuyinza okukulira abantu bano 5 n'okusoba. Allan Sewanyana aluubirira kufuna kisanja kya 3 ng'akiikirira Makindye West mu Parliament. Kati tugendeko ku bifaananyi n'abantu ababadde mu lukiiko luno, tugezeeko okunoonya elementi za NUP mu lukiiko luno. Olukiiko luno Allan Sewanyana ze ng'ayambadde essaati, era essaati eyo gy'abadde ayambadde na buli muntu abadde mu tenti mu lukiiko luno gy'abadde ayambadde. Bwe wetegereza ebifaananyi ebibadde mu lukiiko luno, essaati eyo ebaddeko ekifaananyi ekinene eky'omutwe gwa Allan Sewanyana nga kuliko langi ez'ekibiina kya NUP, langi ebigambo ebiwandikiddwa byawandikiddwa mu langi za NUP, ka blue ako ne ka red ne ka white. Wabula wewetegereza abamu ze babadde bambadde zibadde ate zo ziriko green, ezimu ze bambadde zibadde ziriko green. Ng'ogyeko Allan Sewanyana mu babadde batudde mu tent mulimu abadde bambadde amasaati nga galiko langi ya green, eyo si ya NUP. Amasaati gano tewaliwo we bawandiise kigambo kya NUP wadde ambuleera wadde akantu konna akeekuusa ku NUP. Ekirala, Allan Sewanyana waayitidde bano nga tebannafulumya results za kaadi za bwa MP mu kibiina ki NUP. Allan ye n'ayita olukiiko lw'abantu 5 abagenda omunoonyeza akalulu ku bwa MP. Mubamu ku babadde mu lukiiko luno, nkiddamu, mubamu ku bantu ababadde mu lukiiko luno mubaddemu n'abamu ku bantu abeekuusa ku kibiina kya DP. Waliwo omukulu oyo amanyiddwa nga, leka neetegereza erinnya, amanyiddwa nga Mayombwe Steven, amusajja wa DP wabula era atera okwekuusa ku NUP. Bamusiimye nnyo nnyini ddala. Kusooka owulize awo katono tukomewo tweyongereyo. Wuliriza, laba, jjamu kyo jemu. Waliwo kansala Mayombwe yakyasinze okuntiisa abantu. Ono yakyasinze okuntiisa abantu bonna. Bali babiri, omulala abeereyo kuziga bamutabeka munono. Nagenda ne nvaayo ne muwagira n'awangula omusajja yali asinga okuleekaana ennyo. Tuli naye. Tetujja kutambula na bangi nnyo. So, ombaka Allan Sewanyana agamba nti tebagenda kutambula na bantu bangi. Balina hashtag gye bakozesa kati egamba nti omubaka Allan waali. Omubaka Allan waali. Ye hashtag gye batambuza. Njagala okujjukizaako nti ng'ennaku z'omwezi 17 Juni omwaka 2025 gwe mwezi gumu emabega, Allan Sewanyana yajja okulaga interest nti ayagala kwesimbawo ku kaadi y'obwa kuba MP ku kaadi ya NUP. Era yajja ku kitebe n'anona empapula. Allan Sewanyana, Allan bw'anona empapula yasaba bannayuganda n'abagamba nti technically yamala emyaka 2. Oba yagamba nti ekisanja kye we kinaggwako ajja kubanga asaavinze emyaka 2 olw'ensonga nti emyaka 3 yagimala mu kkomera na kubeera nga mulwadde. Ojja kujjukira no baamusiba ne Segirinya Muhammad mukama mu ekiwumula ekyemirembe, rest in peace. Ndwala kumpi mwaka mulamba emyaka 3 olabye nti nsaavinze emyaka 2 gyokka. Kuno
n'okutandika enkya nsolowooza nti nno neetaaga okuweebwa omukisa ate omulala okulaba nga nkiikira Makindye West Constituency. Allan Sewanyana bw'amala okuba nti aleeta empapula ku NUP n'okusaba okwesimbawo ku kaadi y'ekibiina ki the National Unity Platform yakinnyonnyola lunye nti musajja wa Katonda yali abantu b'e Makindye abafugidde emyaka 2 gyokka bamukkirize akomewo ekisanja ekirala. Awo yali anonye kaadi y'NUP. Results tezinnafuluma. Allan akoze olukiiko olw'abantu abagenda omunoonyeza akalulu nga talinamanya alizaati eziva wali mu NUP. Ojja kujjukira nti Allan Sewanyana omuntu wamusuza nga tatudde saidi eyo ayagala naye kaadi era okuba nti nno yeesimba ku ono ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Musiri David. Ekiringa ekiraga picture nti Allan Sewanyana yandibanga atidde mu buti nti kaadi ayinza obutagifuna kwe kusala bwakole option B, ate option B n'abanga agikoze ne results tezinnafuluma. Mu kaseera ke kamu nga tuvudde awo ennaku z'omwezi 25 June, Allan Sewanyana ya steppinga down oba yali yeesimbye ku Joel Ssennyonyi mu NUP ku kifo ky'obwa spokesperson. Allan Sewanyana n'abirowoozaamu era ne yeekuba mu mutima ekifo kino n'akivaako. Era Joel Ssennyonyi bwe yakwata omuzindaalo yayogera akangaza n'alaga nti Allan oba oli awo yali atidde nti Joel Ssennyonyi yali wakumumegga ku kifo ekyo kwe kukimulekera. Our power. All of the people power chekola. Mr. President, Madam Chairperson, colleague leaders, ladies and gentlemen, good afternoon. I want to salute Comrade Honorable Sewanyana, who has said that he has feared to defeat me in the race. Fear is very important in an election, yeah? So for those of you who are standing, wherever you're standing, make sure your opponent fears. But I want to congratulate you for expressing interest and for pulling out of the race. We have fought many battles, colleagues, as leaders in various spaces. Some we are fighting in Parliament, colleagues here. Some we have fought within the party and elsewhere. Let's keep fighting. Thank you. Oyo yali Joel Ssennyonyi ng'akola acceptance speech oluvannyuma lw'okuba nti Allan Sewanyana yava mu lwokaano ku kakiiko ke wandiise SEC eya NUP oba akakiiko ako akakulu nga walabye okulonda kwa Amongo ne Kadaga n'abalala mu NRM ne NUP yayina akaako. Allan Sewanyana yali azze buteesaga nga yagala kwesimba ku Joel Ssennyonyi. Allan Sewanyana n'akivaamu era byo byowulidde Allan Sewanyana Joel Ssennyonyi ng'agamba nti Allan Sewanyana yafuna fiya n'atya n'adduka. Kati ekibuuzo ne ku mulundi guno Allan yandiba nti yafunye fiya nti kaadi ayinza obutagifuna kwe kutandika oteekawo abantu ab'enjawulo abagenda omusagulira akalulu in the future oba in the near future mu kaseera akajja without NUP. That's a question of time. Kubanga omwezi gwa September guno gwennyini NUP lwegenda okugaba kaadi ez'obwa MP buli agenda ogikwatira bendera. Omukulu gw'olaba ku screen ye Haj Latif Sebagala. Mu kaadi ezagabiddwa n'omukulu ono yali yasaba bamwe kaadi y'obwa meya bwa Kawempe division. Alhaj card tebagimuwadde. Oluvannyuma lw'obutawa Haj card, Haj yazikubyemu nezaaka. Agamba nti temumanyiira. Oba temwampadde card ebyo sibimanyi ze ngenda kujja bwa namunigina. In fact, Haj yakoze brief statement ku mukutu ogwa Facebook nga bw'oyinza okulaba. Yagambye good morning and assalamu alaikum from the holy cities of Mecca and Medina. Yabatoledde ku salam n'agamba nti asinzidde mu bibuga ebitukuvu
ekibuga ekyameka wamu ne Madiina. Upon selection by the party, oliriza kano. Lwakuba zino statement Haji ze yayogedde za luzungu nnyo. Olina n'okwetegereza engeri gye yatoninzeemu ebigambo bye. Yagambye nti upon selection, ekigambo selection akiteeka mu capital letter. Upon selection by the party, I wish to assure the great people of Kawempe division that we shall now patiently await the election by the people. Nakyo nakiteeka mu capital letter. Kati kambasomere between the lines. Ababadde tebakalabye mu luzungu. Haji Latif yagambye upon selection by the party. Ekigambo selection yabadde ategeeza nti ekibiina kya NUP kyo kyabadde obubeezi ne kikola selection ne kiselectinga nti oli gwe baba bawa kaadi so si ye. Yategeeza nti ekibiina tekyakoze kulonda ku kugaba kaadi, kyasonze busonzi muntu. Kyekyo kigambo kyakozeseza nti upon selection. They just selected someone, they did not elect. Kekali kagambye we shall now patiently await the election nakiteeka mu capital. Nagamba nti wadde kyekibiina kyakoze omuntu ne kyesalirawo waakyo, yagamba nti kati alindiridde kulonda okw'abantu. Haji Latif Sebagala. People power will always prevail over the people with power. Agamba nti amaanyi g'abantu ebbanga lyonna galisukuluma ku bantu abalina amaanyi oba abali mu buyinza. Inshallah, I shall be on the ballot paper in the 2026 general election. Nagamba Mungu nga ye mubeezi alangiridde nti yajja kubeera ku kapapula ak'okulonda oba ku kakonge mu kulonda okwa bonna okwa 2026. Oyo Haji Latif Sebagala yagambye ebyo byemukola musimamu mugambe mbu yabiveemu, yagabe tajja kuvaamu mulimba. Haji Latif Sebagala bigambo bye yaganye owanduka. Kati tubadde tuli awo essanyu ly'amalembo bagamba ge maziga gente. Bagamba essanyu ly'amalembo ge maziga gente. Ekibiina ekimanyiddwa nga the Democratic Front owa DF ekya Oweekitiibwa Mathias Mpuuga kivuddeyo nga kiyita mu chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda waako ekibiina kya Mpuuga Oweekitiibwa ne kigamba nti kyaniriza buli muntu eyasuuliddwa NRM ne NUP nti bangu ekibiina kigenda bayingiza ate kibawe kaadi. Okusinziira ku mukulu Henry Lubowa ono ye chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda bagamba nti bongeddeyo n'ebbanga lya nomination mu kibiina ebyekkomo bivuddewo kati. Baagala babeere n'obudde bungi okwaniriza bonna. Buli ali mu NUP ng'okaba nti baakubye jangu, buli ali mu NRM ogaba baakubye jangu. Mbugwe buli kibiina ky'olimu nga baakubye kaadi. Ekibiina kya Mpuuga kibateereddewo oluggi ne kiruggula wevu. Era bagamba jangu weesimbewo ku lwa DF Democratic Front. Katsoke tulabe ku mukulu oyo. I think njabba nonyeza ku mukulu oyo ng'ayogera ensonga y'okubeera nti yayaniriza buli muntu okubanga ojja weesimbewo. Soka owulirize wano. Positions. And I want to tell the country that we are going to be nominating candidates every minute, and as Electoral Commission we are very, very ready. Even if you have 5 minutes to close of nominations, we shall nominate. That is what we have agreed. We shall be nominating candidates on all positions at all time. So that is the only way we can provide justice. Justice can only be given when it is demanded. Now, people are demanding for justice, and the only way we can measure up to the demand for justice is opening up and keeping all our spaces ready to welcome those people who are craving for justice. Mr. Chairman, we have done good work. We think we are just 50% of our target.
you remember that the National Executive asked us as Electoral Commission to ensure that we have at least between 2,000 candidates who are nominated on the DF ticket. I want to tell you now that we have so far nominated people who have returned nomination forms. 1,520 people have so far returned expression of interest. We think that by the end of this week, we shall have crossed even the line of 2,500 because people who have picked expression of interest and they are returning today, tomorrow, and the other days are more than 1,000. The number is overwhelming in very many positions. Ekyo kibiina ky'Oweekitiibwa Mpuuga ekimanyiddwa nga the Democratic Front oba kiyite DF bagamba nti bo ne weekaba akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga kanaaba kabuzaayo eddakiika 5 okuyingiza abeesimbyewo beeno ku kitebe bajja bakyayingiza abantu abaagala okwesimbawo ku kaadi y'ekibiina. Bagamba nti abantu banoonya obwenkanya kati bo nga DF yezze okuwa obwenkanya. Ekibiina kya Mpuuga kino kigamba nti kireetedde abantu obwenkanya ne sekuleeta yenna. Gwe NUP bw'ekuma kaadi jangu. NRM ekumye kaadi toyomba nabo jangu mu kibiina kya Mpuuga ekya DF. Ogenda kulya nga bwonya weeyagali ne sekweyagala. Bagamba nti sofa babadde ne target ebitundu 5 ku buli 100 yebadde target ya sofa bakatuuka ebitundu 5 ku buli 100 ebya target. Bagamba nti baagala bacandidates 20,000 mu ggwanga lyonna basofa abantu abakakomyawo empapula bali mu 1,500 ate nga beesunze n'abe NUP be yakubye oba beetaawadde kaadi ne NRM. Ndooza abakyala bano bengenda okukulagana abaami oba abantu abeekalakaasa nti NUP yababbye ku kya kaadi. Ndooza bano bennyini Mpuuga bayagala mu kibiina kye ki DF. Wulira Saba balina be basaba ssente. Fatuma mbeera ze bamusaba akakadde kamu n'atakawaayo. Yes, batukubiraga batusaba ssente. Aisha Namutebingi yeewo omubiri. Tubadde tunoonya akalulu mu bumenyi bw'amateeka. Nnoonyezza akalulu buli omu akimanyi. Nina ground. Nze eyatwekeddwawo Nabukalu Alima okumuwa kaadi Nabukalu ku mikulu gyonna. Emikutu gyonna babadde nga bamuyita ne bamugamba yogerako eri abantu nga tayogera bw'aba nga tali guilty of that. Lwaki abadde tavaayo n'ayogera eri abantu? Lwaki yasobodde kubeera nga ajja nga kansala nga ffe abajja abantu be bakkiririzaamu tebasobodde tulaba? Ground baginoonyeza ddi? Ekibiina kikoleraani bannange lwaki batulaba NRM ne babaleeta abantu batutumye ne batugamba bwe tubeera nga tebasobola kukyusa mu kaadi ze bakoze bagenda kujja bawagire baki aba NRM. Ffe kwe kuvaayo ne tubagamba nti tukomawo mutwe answer. Tuvaano ku press conference eno tugenda ku press conference ez'ebyalo byaffe tusobola balaga nga tuli ku ground nga babagamba nti ono Namutebi Aisha ali bwati tubiweereze petition ekitebe mu mugadde ekitebe kye mugadde tugenda kuwaawa petition ekyo kitegeeza ki? Tuvuga livansi oba tugenda mu Pulezidenti waffe Kyagulanyi watugamba nti tukole ground. Ku Lusuumu ntandise ground okuva obukulembeze bwatandika 2021 ne ntandika ground. Mbadde nkola ground emenya amateeka banaye nga tulina wooyita watusindika ntukole ground ne ground gye watusindika okukola nga tubanna bakututa tubeere nga tutambula tunoonya akalulu. Wali omanyi tutambula tutya? Tutambulidde mu bulumi, tutambulidde mu kaseera k'okwekeeka poliisi ng'etusika kwegamba nga tukolebwako embeera enzibu naye nga tunoonya ground gye watutuma. Ku Lusuumu Nakalema ye mukyala abadde atikka Jjajja Kawanga oyo omukyala omukadde gw'oyagala buli dakiika abeere mu mawulire ekibiina kibeere nga kitumbuka ekibiina kibaffe kibeere nga kivaayo. Naye omukadde nze abadde amuvuga mbadde avuga emmotoka laaleezo n'entambula n'eŋŋenda. Twali kabenja akali e Masaka naliko buli w'obadde olaga mbadde nfuba okulaba pulezidenti ky'ekibiina kyaffe twagala nkyukakyuka. Gurawundi njirina nze singa tebampa kaadi olwaleero nkoze petition njagala olwaleero pulezidenti atunule mu bintu mbantu byawadde kaadi. Yawadde Rose Narubwama taliyo ku ground. Yawadde Ria omuntu owa NRM yalonda NRM. Kizito
Maria yebase olwaleero gubawadde kaadi nsaba atuuseemu atereze kaadi yange ku lusuumu ampe kaadi bw'aba tampadde kaadi atusindise okubeera nga tujja independent kubanga tunoonya enkyukakyuka teriiwo okuviira ddala waggulu nze Nakalema ku lusuumu. Nakalema ku lusuumu oyagala kujjanga independent ng'ate ow'ekitiibwa Mpuuga ekibiina kye KDF kibakoowodde ne kigamba nti NUP we bayakumye jangu eno. Lwaki mwagala ojjemera ow'ekitiibwa Mpuuga nga tabagamba nti n'ekibiina kye kiri Mantarahaba kiri Lwede Masavu Meerere sawa yakuba nti mugenda mwesimbeko kaada ya the Democratic Front. Kale ensonga awe tukyali abasiddi omusunsuzi erinnya eryange tukyagenda mu maaso era nga nkyabaweereza ndi nammwe sirina wendaga. Kale oba nsooke ki ngenda kutumira ku balabi baagaliwo bwe maliriza okutumira ku balabi baagaliwo ngenda kubanga nkola ekiddako wabula kansooka okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites. Njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bano bakugamba nti bakusobola okufunira daddies oba okukolera daddies n'ebyokulya ebirala eby'omwana adda ku ssomero ebyokulya ng'omwana asobola okubirirako akabanga. Honey Bites bagamba nti babikolera ddala kyolina okukola kyakuba nti obakubira ku 0708 0709 78 0709 787508 bebanaffe aba Honey Bites ne cake eza buli mukolo bazirina Honey Bites. So beyune tojja kuba nti wejjusa mukwano gwange. Bannaffe aba Alson Painters UG bo basiizi balangi bagamba nti omaliriza okuzimba ekizimbe kyo kati nga otuuse ku mutendera ogw'okukisiiga langi bakubireko ku 0705 1936 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG ne bw'obanga olina ekizimbe nga kikaddiye oyagala kiddaabiriza kisiiga kalangi akanyuvu Alson Painters UG bajja kubanga babikolera ku namba eya 0705 1936. Okay? Kale awo ketuvuddewo katusooke tulabe ekiri ku luguudo lw'Ennakawa gye buvuddeko then tugenda mu sport sinnabatumirako katusooke tulabe oluguudo lw'Ennakawa mbatumireko mwenna abakomentinga ku video zagaliwo ntumira omu ku omu then tugende mu sport. Ene nakawuka ka makeup bakakukuba sikakusasulira. Makeup akobwerere ka ekakoleka kyekimu. Omusajja yeemulugunya ku nfuufu ate atambudde n'embwa. Emmotoka embwa isebo ligikutte bulungi embwa yaalyo likebakeba nayo. Kantumire ku bantu bano tugende mu sports ye bannange. Kale njagala okutumira ku Muhindo Sengenya. Kale njagala okutumira ku Muhindo Sengenya webale kuba nti olaba agaliwo. Kadima Live, thank you so much. Yawe Henry webale kuba nti olaba agaliwo. Ghetto Favor webale kulaba agaliwo. Jocelyn Precious, thank you so much for watching agaliwo. Nampira webale kulaba agaliwo. Kiwanuka Robert oli wa muwendo nnyo olaba agaliwo. Buli video gye tuteekayo kwa agaliwo Kiwanuka Robert agiraba. Buli video gye tuteekayo kwa agaliwo Kiwanuka Robert agiraba. Kiwanuka Robert nkweyanza nnyo nkweyanziza ddala okuba nti olaba agaliwo yemwe mutufudde kye tuli mikwano. We are because of you. Thank you so much. Mwebale n'abalala abalaba agaliwo kyolina okukola kya commenting. Buli wo commenting mbeera nsobola
okutumirako kati bota commenting amba namanya anti agaliwo obeerako era nti olaba kale tugende mu sports aliko omutendesi wa Man U omukulu Erik ten Hag tiimu ebadde yamuwa omulimu nga season eno yakabatendeka emipiira ebiri gyokka bamugobye. Erik ten Hag oba ayina kisiraani ki? Erik ten Hag yali omutendesi wa Man U atendese emipiira ebiri gyokka ku tiimu y'abannaffe aba Bayer Leverkusen. Wabula emipiira gino gyatendese tafunyeemu win n'emu ate ng'awuttuddwa goolo 5 gyonna omugatte. Ojja kujjukira nti Erik ten Hag tiimu eno ya Bayer Leverkusen mu pre-season oba nga twetegekera season Flamingo under 20 yakuba bano. So gyebikidde omusajja wa Katonda nga abasajja bamukutte ku nkoona. Jjukira agenda okujja ku tiimu eno nga tiimu eno yali yategekebwa omukulu Xabi Alonso era yali ataddewo ebyafaayo ku tiimu eno. Etiimu yakuba buli kiramu ekyagisalanga mu maaso. Kati Erik ten Hag bw'ajja ku tiimu naye maama okugoba munno nga yakatendeka emipiira ebiri nga season etandise oba era ogenderera ddaki obange yamwekwekeredde nti kati leka abitendeka ate tumugoberewo. Erik ten Hag obusajja bumugobye. Navayo negamba nti mwana mulenzi Gigio Donnarumma oba Gigio Donnarumma goalkeeper wa PSG abasajja ba PSG baali bamukooye era baali batandise omukuba ennyumba. Wenjogerera olunaku lwaleero ye deadline ya transfers. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Gigio Donnarumma abadde goalkeeper wa PSG omusajja ono nga muyitale lukungwe. Deal emaze okusayiningibwa wakati wa Man City ne PSG era mwana mulenzi yegasse ku Man City. Ono bakkiriziganyiza era ng'agenda kumala ebbanga ppanvu oba long term deal ng'ali ne Man City. So kana kalenzi aka kabadde kakwatira Man City mu goal akamanyiddwa nga ka Trafford kayinza otuulako ebbali. Omunene atuuse Donnarumma. Ojja kujjukira nti Ederson abadde akwatira Man City omupiira mu goal ye yayolekedde dda ttiimu y'abanafu abafana baaki era ng'ensonga bazimaliriza. Tweyongereyo right. Tiimu y'abannaffe aba Man City olunaku olwaleero etuuse ku nzikiriziganya ne ttiimu ya Inter Milan ne basindikira mwana mulenzi amanyiddwa nga Manuel Akanji. Ono abadde defender wa Man City agenze ku looni mu ttiimu y'abannaffe aba Inter. Wabula bataddeko kye bayita 15 million buy option clause oba bataddemu akawaayiro ak'okumugula ku bukadde 15. Buy clause eno ejja kubeera ya tteeka singa Emmanuel Akanji bamuzannyisa emipiira ebitundu 5 ku buli 100 ate naddala singa Inter ewangula ekikopo kya Italy season eno ng'etteeka Inter eba erina okugula mwana mulenzi Manuel Akanji. Bwe tuvaawo mwana mulenzi Victor Lindelof mummanyi bulungi nnyo okuva wali ku Manchester United. Victor Lindelof asayininze deal era yegasse ku ttiimu y'abannaffe aba Aston Villa. Victor Lindelof asayininze ne Aston Villa era ng'agenda kubanga deal gy'asayininze ya myaka 2 paka mu mwaka gwa 2028. Paka 2028. So ekyo kifaananyi abadde mwana mulenzi Victor Lindelof ng'ali ne agent we Hassan Santekanya nga tumaliriza ebyomuzanyo. By the way ngenda kubawa ne kapapula ka leero tunoonye ku ssente. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Randamel Kolomuwani naye avudde mu PSG. Ono yegasse ku Tottenham Hotspurs. Mwana mulenzi Randamel Kolomuwani mumujjukira bulungi ku Bufalansa gayo yalemwa goal mu fine ye yali enzibwe nnyo. That is Randamel Kolomuwani yegasse ku Tottenham Hotspurs era nga agenda kubeera nabo paka 2026 mu June. Aze ku deal ya loan. Yes, bintu bya loan. So mwana mulenzi Randamel Kolomuwani
yegase da ku Tottenham. Banji transfer zikyali nnyingi nnyo. But mu shows ezenjawulo ezaagalwa ngenda kubanga nkwongera okuleetera here and there abantu nga bwe banaaba batambudde era ensonga nga bwe zinaaba zitambudde mu mukwano gwange. Kale awe tubanga tuvuddewo akapapula lwe nasembayo okubawa akapapula wano kaakuba munda n'olunaku olwaleero katugezese emikisa tulabo banaakaleero kajja kukuba munda. Olunaku olwaleero ngenda bbawa emipiira ena. Jjukira nti ffe tusiba odi 2 paka ku odi 3 tetusukkawo. Leero ennaku z'omwezi ziri 1 Septemba wabula emipiira gino engeri gye wabadde ng'emipiira egiri seefu mitono nkugattidde emipiira gya nnaku 2 oba games za nnaku 2 leero n'enkya wabula kabeera worth it. Abamu muyina okupapa n'oyagala osibe gya lunaku ololoka wabula olaba ng'olunaku emipiira egirimu tegiri seefu sibako egiri seefu olinde. So game esooka eno ya basketball, eno game ya basketball game esooka. Bannaffe aba Connect Catsan bazanya Atlanta Dream. Ngambye ono basketball nonya Connect Catsan ezanya Atlanta Dream. Omupiira ogwo basketball game eyo giwe bannaffe aba Atlanta Dream okugiwangula. Then game eddako nayo ya basketball eno egenda zanyibwa mu kiro ekikeesa leero oba ssaawa 9 ez'ekiro mu Uganda. Bw'oba mu Uganda ssaawa 9 ez'ekiro. Minnesota Lynx ezanya Dallas Wings. Omupiira ogwo inclusive all overtime guwe Dallas Wings oguwangula, not Dallas Wings, guwe Minnesota Lynx okuba Dallas Wings ewe waka yagenda okuba ali kwawe. Katugende mu mupiira. Bannaffe aba AFC Chindia Tagoviste bagenda kubanga bazanya CSC Dumbravita. Omupiira ogwo gwe bannaffe aba AFC Chindia Tagoviste okubanga bakuba CS Dumbravita. Then game endala ye ya Doncaster Rovers ngezanya FC Everton under 21. Under 21 omupiira ogwo gwa EFL ojja kubanga ogwa Doncaster Rovers okuba FC Everton under 21. So je mpira gyaffe egyo tusiba odi 2 paka ku odi 3 woka tetusukkawo. Agalabi odds ebisaba asobola okunoonyako wansi ne wayo but sibeera nansaba nnyo ziri awo. Ate temulowooza nti nno wano waliwo bakatonda mbunze wenkuwa emipiira giba shuwa gijja yitamu obadde kinze njizannya omuyindi akuba nkibajjukiza nnyo. Neera oteekamuko ku busente bwo oba obutakuluma toteekamu rent toteekamu sente ez'emmere oba ze bakutumye mu katale. Abasiddiyo nsusu ziri erinnya eryanga galiwo gwe mukutu kwe tuli like nga vidiyo eno mbeere bulungi mukama gira akyabakuuma mweraba.